Izawe manga zinangaziwa kila muntu kila mazina kile mana dudu zanzia bewa kila muntu bakidobe Bigule pina izawe manga zinangaziwa kila muntu bakidobe Nyabule chigodo Kabulengo batandika okuwera ennemba ng'omanya empenempe etandise okuzaala ekirerembe. Weewaawo. Ekigwagwa munnange bwe kitandika okwetikira empongolo ng'omanya nti ebbombo lyakugwinganako n'omutujjo. Entujjo ennungi bagamba nti evaamu akasandaggo ate n'asandagirira yasaayirira engere. Olunaku lwakiwanuka ezzooba lya Ssebaseka eddaaza likyali lino lyennyini erya 2023 byonna nga bwe biri naffe tuteredde bugulebe. Bannange tasikama tulaga wuuno bagamba nti atandise okutubunya obukendekende bw'ensi ng'omutuula ku ng'atandise okukuba entolobo ebinaddira si kukuba nsoloboto ku lunyongo. Byonna ebyakasandali n'ebitali tutabye nabyo waneeno tubituze bitooke tubisosootole butooke mwe munaatandika okubitenda okuwolongola obuwogo. Bannange entongolo ni bwekula bagamba ezaala empamyo ate n'asuula ebiryo mu toggo yali omukono ku kyeya. Asani Nduga wuuno yeevuma olunaku lwe yakeera ku makya n'ayamba lusuku lwa seminti mbwamufuukidde akaleebereeba akajonjoli mu nsalabazi. Byonna nga bwe biri tujja kubanga tubikuwa mu programu mukulike yogenda kubigwa enyabe. Bannange bagamba nti ekiwongowongo bwe kisisinkana omugwangana ebidirira biba byakukagana bwenyinga enkandaggo. Bannange ekkwalo bwe litandika okufuuka enkagondo ng'omanya nti nno batandise okulya eggujuba mu Lwanga. Kamaro kuba empipi ebinaddira munatandika okutenda oluwaggulu lwayo nze mmaze okusensebuka oluwongo kati mmaze okugenda mu kikwero kanti wange ebinaddirira ekitipa kinakwata mu luwoggo ebinaddirira ng'akasindano katandise okuva mu nnaka nze nsensebuse Pana fungua